Ati nno abasinga ntero bagamba nze Katonda simwesibako yannesibako. Nali byange mwana, nali life is tea. Basaha bonna bamanyi bonna abagula bitona twatugende nalinga byange. Nnyo nalinga byange. Ne ya nondoola nanchimayo yonna gye nali mu gete eyo ndabulagala eyo wansi eyo. Bonna bamanyi abayaye eyo bonna. Fefe buso oyo nalinga neighbor. Bonna bamanyi. Bonna. Nanzijayo nanteeka wansi nga bwe yawanula Musa namujja mu bwobulangira mu kabaka mu lubiri namutwala ewa Jethro mu Midiani natandika okwambala ebigoye bitategeereka nafuuka mulunzi naye nga yali jeno top jeno oli omuzibu ennyo kati nange kyekimu. Gwe byatandika bitya like kuba abasinga okweraguza ebintu kati kyogamba neeraguza ngamba okutandika gamba batandika obuweereza kale obuweereza nga togamba kale ojja kunyiiza abakulu yogedde ku kyattatu wano wennyini 16 Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adamu. Okitayosogedde mu 15. Mukama n'amugamba nti buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mpulira. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero. Gamba n'amukubako 3. Akabonero. Buli amulaba akoleki alemenga okumutta. Yamuteekako 3 akabonero. Aliko okamera si kyekyo? Kati gwe Kayini olyokoteeko akabonero. Oba oli mwonoonyi wa Katonda? Ndi mwonoonyi wa Katonda. Yamukuba 3. Kuba Kayini yali mwonoonyi. Gwe kati bwogenda mu Revelation agamba nti no I remark ndibateekako akabonero k'obwa Katonda nze kennyini. Okolagana n'abafu. Eyo kamera yagikola si mufu. Zayo ebibi ebyomufu. Yakola kamera si mufu. Eyafa. Bayibuli abalimu balamu. Ekigambo kya Katonda kiramu. Ekigambo kya Katonda kiramu. Lwaki mubagiraginako ne mwogera n'amannya gaabwe? Musa, Yakobo n'abalala bangi. Ibrahimu. Osegede bonna si bafu. Ne bali banjawulo. Banjawulo ki? Batambula bulungi olugendo lw'obulamu. Webale nnyo. Bakola bituukirivu. Dawudi yakola bituukirivu. Wangi? Yenna nnyo kyolowooza kyakola. Omutemu ki akyasinze mu nsi muno? Simumanyi. Ye Dawudi. Goliasi. Ani akulimbye? Okimanyi? Abantu boonona. Okimanyi Yesu tewaliwo kyawandiikibwa nti n'abeera n'olutalo n'abasamize? Ekibuuzi olutalo yalulina ne baani? Banaddiini. Webale nnyo n'ayogeranga abawandiisi ate nkwagadde banaddiini abawandiisi kyova olaba osoma mu Yokaana 3 awo Nikodemasi n'asooba kontana nebyenkola. For example tubeera ku mutimbagano tutera okulaba waliwo ne twakolako ng'olina akasigiri nga olinga ali mu eri twagayitanga masabo okusamira kikontana ne Bayibuli okusinziira ku njigiriza gye bayigiriza. Bagambe nti ne waggulu oyambuseeyo n'okalaba nga nkasabirako si ku mutimbagano gwokka. Akasigiri baso ne banyabye kekali ate kalala tekafumbirwako kalaba edduka nawe kenyi wova nsogenda ne nkuterako n'osabako kyowulya kyoyagala omwaka guno ogenda kukifuna. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
nno gwe nobolo omuntu ofuka memba ano bagamba alokosa akoze anunuddwa gundi tofuka omununu leka simanyi Exodus ya 3 okutandikirawo mpulira era olikola ekyoto ogamba olikola akasigiri kale soba Bayibuli eno kigambo kya Mukama tekyongerwa kale tekitolebwako mpulira olikola ekyoto ekyokwoterezangako mpulira obubani damu ekisome bakiwulire olikola ekyoto ekyokwoterezangako obubani olikikola n'omuti ogwa siita mpulira genda mu maaso oba oyagala olwokubiri obuwanvu bwakyo mukono mpulira obugazi bwakyo mukono instruction zonna ziweebwa kiri enkanankana enjuyi zonna n'obugulumivu bwakyo genda ku lw'omunaana babasinga abasigadde bajja kwesoberawo akasigiriko kampi bwekati anti buli mulembe guba n'ekyakyo olw'omunaana era Alooni bw'anaakolezanga ettabaaza akawungeezi kiri kikyolaba ndaba misubaawa kiba kita batya tawaaza webale kikyosomyawo tabaaza zalinga kando akawungezi tuli muki tuli kayungezi webale size nenjikolereza oli kubya Bayibuli sibusamize kikyo kyesomedde ku muganda wange naye kati wane Alooni nteekawo mubale webale nnyo ate kati gwofosedde omunono fire era Alooni bw'anaakolezanga ettabaaza akawungezi anaabwotezanga okuba obubaani obutaliggwaawo mu maaso ga Mukama mpulira mu mirembe gyammwe gyonna ne mu mirembe gino i5 nedda taata kale kulungi Bayibuli si bigambo byange era Bayibuli ate byange nze anti i5 obadde olinagiwa Bayibuli nze byange ekirala Bayibuli ine ebintu bingi byokondemi olwakuba olinyiri nalusomako nendwerabira nga kwogera ku enviiri temusala biki guli dread olanga enviiri weeyisa kirasita tokola mulimu gwa kununula myoyo Samusoni yalina ngeze ze nangerange ye 20 yalina emiguwa 7 ejo giri 7 buli omu aba buli omu n'okuyitibwako nerigimu ye wamukubisanga ye era njimanyi egiri ku mutwe guno nga bagana enviiri bavumirira enviiri kituufu kyogera bavumirira ki enviiri naye bintu bingi nnyo bye bavumirira gwokimanyi nti bavumirira n'omwenge nze ono sigana kunywa mwenge yeye Bayibuli egamba omwenge mukudaaze kituufu mukudaaze kati ate Yesu najja najja n'akugamba nti omuntu n'omu tebaddangamu okubalimba ku ki ekyokulya oba ekyokunywa kubanga ekigenze munda naye ekifulumye owa kamera Katonda akompeera omukisa Katonda yatonde gulunesi Katonda abajjajjaffe ogana abantu nnyo mwenge bawadde ki ekigenze munda si kyekyonoona naye nkwe kasanda banga gwe bwonywa omwenge n'oyonoona nga gamba omwenge guveeko bantu bapasita bangi banywa omwenge bizirusinzi ziwayini ziki mbamanyi ebyo byogerwa nenga si kitu byogerwa badde ki gwe manyi ebbanga lyemaze mu basumba goza waki abamubayitirivu nnyo bayokunti abantya ge mazima kwoli bwakutunira kulabamu karakita y'ekivubuka omulasita anti wekiri katinzo okimanyi onenzikiriza omusajja okubeera n'abakazi abasukka n'omwomu Bayibuli yegamba obadde ki Ibulayimu yalina bameka Sulemaani yawasa bameka webale nnyo yalina 7 tekikontana na gundi yagamba beera mukazi omumuleko lishika kitaawo nemufuba lwaki yalina 7 Katonda yamugana omuga nti yagala abakazi bonna boyagala naye okujjako mu kika kyekimu kyokka we kikyo batwasaamu era we waavu obuzibu mu kika kya Shiba gwe abantu bafaako babasabe baagala naawe olina bangi ani omusajja omuganda oba omufirika tayogera bakazi balina n'abaana omuganda oba omusajja akatonda omusajja wa Katonda kale gwe nawe oli musajja akyo oli mwana wange wa Katonda sibali lwanzaaba n'abakazi webale nnyo wabula obuzibu obuva bumanyi okubanga tubawa kye beetaaga oba omu akulemesezza okubanga omulabirira teweetantala olwokubiri kiba kikolimu naye obanga ono omusatifayinga bulungi nnyo twatugende ne Bayibuli ekyogera nega nti no mu mirembe egiri omusajja alibeera n'abakazi 7 bano bosumba obatwala wa muggulu obatwala batwala mu nsi ey'okwesiima ggulu eggulu liri mu ggwe liri ku nsi
eriyo guluje mulaga tete abalinyi bwake mandwa n'emizimu teri muzimu gwali guvudeyo nga kugamba omuliro gunvita gunjocha buli oguvayo kugamba obunyogovu ate enkomerero tennatuuka ani akulimbye olinde enkomerero egeyene egenda kujjeje emizimu jojo enkomerero yo okukomerera buli kimu kituuka wano ku nsi geyene eri ku nsi neggulu liri ku nsi kasi obeera mwavu nga bintu kiraba yo geyene oli kubonerezebwa lubaala akuluma oyimako n'akayimba akotereza kola bukoze empewo z'osirike amagezi kola mpewo z'osirike yogera bitono naye ate kola binene amagezi kola mpewo z'osirike abantu baveeko balabe bulabi mbimba mbitegeza twambala babulabi nembalabira mukamoli nti oyimba n'ennyimba eziri eniwo katonda ze tuyimba n'oyimba ezeno tabula wekirya ate ng'ekitangala tekyegatta na kizikiza ani akulimbye bw'oyimba ennyimba z'abalokole era tukola ku kituuti ng'otendereza kituufu nnyo omulimu n'oyogera n'ebyeno biri ebyeri mulimu gwange nze ndi muyimbi Yesu oza yategeera to Yesu yali mubazzi nibu yatuko owereza ekigambo yabuliza ekigambo ebbajjiro n'alifu yali bulira emyaka emeka esatu gwe kimanyi nga tannabulira emyaka esatu yali musomesa wa mateeka tekirabika bubi n'oyimba ez'abalokole n'oyimba n'entereza empewo z'osirike lwabuwemu mpetereza mpewo zo byabukweraguza genda mu Ezekieri 3:7 wakamera gy'oli genda mu Ezekieri 3:7 olunyiriri olw'omwenda Ezekieri 3:7 olunyiriri olw'omwenda ali luddawo ezekibuuno 3:7 awo naŋŋamba mpulira lagula empewo empewo wagamba empewo yongerako yogera nnyo wakamera bawulire kale awo n'agamba bigambo tewali kigenda mmirwa kuze Bible sigitoolamu awo n'aŋŋamba nti eriŋŋaya awo n'aŋŋamba nti lagula empewo lagula omwana w'omuntu webale nnyo ogambe empewo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda webale nnyo nti jangu okuva eri empewo ennya omukka ofuwe ku bano abattibwa babeere abalamu webale nnyo kola bukoze empewo z'osirike amagezi kola mpewo z'osirike tereza tuze twatusaba oga ati bw'ati Katonda yatonda eggulu n'ensi wayogera mu emyoyo gy'abajjajjange empewo z'abajjajjange bwe omuntu emusaba muneeno emikisa gyonna gye mutaakozesa nze ngikozese kulinga kulaamiriza okwo ate sikwekusaba mwe temulaamiriza shankala baba lwakatakatakata ebitategerekeka bubase mu nnimi kati ezo nnimi empya nze sizikiriza mu lulimi olupya omanyi lwemmanyi nali ntambuza bigere lulimi lukadde kati nevuga lulimi lupya nali sibeeramu na mutwalo mu nsawo nga ndi ku street z'e Kampala nasola ku street awo dira mu kibuga awo mu ndakivuba mu mwala namalako ebbanga nze kyeyamaanyi oba by the way woyogera ku ekyo abantu ababeera ku street abanywa ku biragalalagala bekkiririzaamu nnyo oba oli ku influence y'ebintu ebikuba kizibu okusanga omuntu akozesa ebintu ebyo nga teyekkiririzaamu okakasa mubeera n'engeri gye mulabamu ensi gwe woolaba ekkubo yalabawo mu nnyanja agenda wugga oba eyo birivu gy'okyaliko nga bikyakunywamu ife kati birivu kyesinga eyo ne Bobi Wine yagirina mu ghetto ey'okulaba ebitasoboka ne Muzeeyi Museveni yagirina ey'okulaba ebitasoboka gwe kimanyi Muzeeyi Museveni yalowooza ku kiki ekyo yalowooza kubeera president ng'ali mu P4 primary level siddalu zoole erudde eno kati kyogamba Museveni mulalu gwe kimanyi kino ekiri wano ssebo wano tetupangisa naye ndabiragulako nga nkyali kasuubi mu kayumba k'enkoko mwe natandikira obuweereza bade nga tunatuuka awo mabega waliwo lwali katuuti neŋŋamba akatuuti ka Mukama tokafudde nga Yesu biri bye yagoba oyimbye akayiringu nyimba za Katonda ozidaivanti nako kamanyi atega nyimba zo nzidaivantinga zitya gwa kayiringu tokamanyi simanyi kayiringu akayiringu mugane tulina obuyiringu n'obumu buli ku social media okwo butweyirungiriramu nagamba nti ate oleese ebyensi nedda akayiringu tekaagala muntu ali bulungi nebyo byetaaga oyimba mu nnyimba za Katonda okakasa kati akayiringu kati
wali akayiringu sirika yonze wali akayiringu nesuna beni yalina akayiringu kuba omuntu wa soda alina akayiringu olina obuyiringu alinga atakinga nambwa yokozi gubayita finding obuyiringu bubba amayumba anti wekiri obuyiringu akatugwo kimanyi waliyo okubeera nga yagala emmotoka yange enzigibweko nebo buyiringu gwe kimanyi wali awo nenga kino kyokola takyagala obuyiringu so tofa biyimbira ku kituuti ate kituuti kibadde kibuyiringu genda mugundi genda mu Matayo Bible ne wayo gibikula ndi kumpi nga busungu genda mu Matayo 7 Matayo 7 soma mukaaga Matayo 7 omukaaga lugamba temuwanga mbwa ekintu ekitukuvu mpulira so temusuula luulu zammwe mu maaso ga mbizi mpulira zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo okimanyi ne Yesu yalina obuyiringu simu abagamba mu Yesu yalina eggaali olaba oyogedde anti wekiri nange nina eggaali togisanzeewo wano gaali bagoberezi baki byonna bye bimu ndiga mbuzi nedda ssebo wano tewali embuzi na ndiga ffe tuli baana n'abazzukulu Bible egamba endiga za ero lwali lugero ng'ageza kubalaga nti nno ndiba ng'omulunzi ng'omulaalo amu tebategeera kigambo busumba kitegeeza ki pasita kati opasita ki tebakitegeera pasita kyayambala gomesi ayambala gomesi va ku mutima munda okitegedde kati kangwe Yesu badde kiri munda kye kijjula omubi ne kifuluma ebweru ekigenze munda si kyekyonoona ekifuluma kyekyonoona kyoyogedde kati mu gomesi ki kye nayogera ekivoola wali nali mpeesa bakyala baffe kitiibwa na bamaama ndabe nadde kibeera kiti omuntu okwambala gomesi weeteeke mu bigere ebyo naye Yesu kyovula yeeteeka mu bigere by'okubonaabona n'atambuza ebigere naye ng'efalasi zaaliwo yeeteeke mu bigere byammwe ebisa ebisinga weeteekako mu bigere by'omuntu olaba obulumi bwakyo tekikontana na nzikiriza ya Katonda ekikontana kye n'enzikiriza ya Katonda nga sinaba kutwala ku nnyiri oluddako okimanyi awo Yesu abantu yabayita embizi kyoga zaali mbizi ze yali agamba omanyi Bayibuli zaali mbizi gamba baali bantu bayitembwa no tuli ffenna olusomyi olunyiriri tuli ffenna ayogedde mu lunyiriri olusomyi aluvuunula eki kye yali ategeeza yalina obuyiringu yagala temuddanga ekintu ekirungi okukiwa obuyiringu okitegera kati oli ayogera ku gomesi nze gye nayambala wangi ku gomesi gye nakola ki olina ebikomokomo nina ebikomokomo natana kwekuba ttatu nzirina newe ninnyako n'olugendo lw'engendo okgendamu ngenda kuba nzeeyo kuba kuno bwe kuti nenga bwe kimulina ekigendererwa kyakyo kati ogeddeko ttatu olina obukomo kati raba genda mu Genesis lweruberyeberye nnya abazi nenyiriri wazikwata budde kibana kiwulire olubereberye agala enyiriri nyakutandikirawo nedda zikutandikirawo soko some mwenda mpulire Mukama n'agamba Kayini aluwa Abidi webale nnyo kati luveeko olwo tetwagalayo genda ku 13 Kayini n'agamba Mukama okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa mpulira genda maaso 14 laba ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwe neekwekanga mpulira mwe mbadde neekwekanga mpulira era n'abanga momboze era omutambuze mu nsi mpulira awo olulituuka buli anandabako buli alindaba alinzita genda maaso 15 n'amugamba atya Mukama n'amugamba nti buli alita Kayini kyaliva awalanwa emirundi emeka eggwanga emirundi 7 emirundi 7 buli asalira mu bbale omusango n'omuyita amanya gonna kobe musuma kubanye ogwe osaliddwa emirundi 7 kitegeeza wenyumiriza mu kikolwa Kayini kye yakola ekyokutta kozi Kayini yakola kibi ne baleka bamuteeka nedda ssebo si kye nkugambye yali yeewolereza nga n'amugamba gwanze nkutaddeko obukuumi bwange Katonda si omuntu yenna yali amutegeeza nti teri muntu alina lukusa kujajinga munne nze alina olukusa okujajinga buli alikutta yes ye alitibwa emirundi 7 kyo Bayibuli egamba nti n'otyango yasobola okutta omubiri n'omwoyo n'otate oyo yekka asobola okukwata ku mubiri Katonda basobola kukwata ku mubiri gwange zokka genda mu maaso nina kye neekwentaaza oyogedde ku kya 3 wano wennyini 16 16
Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adamu. Okitayogedde mu 15. Mukama n'amugamba nti buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mpulira. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero. Gamba n'amukubako 3. Akabonero. Buli amulaba akole ki? Alemenga okumutta. Yamuteekako 3 kabonero. Aliko okamera si kyekyo? Kati gwe Kayini olyoke oteekeko akabonero. Oba oli mwonoonyi wa Katonda? Ndi mwonoonyi wa Katonda. Yamukuba 3. Kuba Kayini yali mwonoonyi. Gwe kati bwogenda mu Revelation agamba nti no I remark ndibateekako akabonero ku bwa Katonda nze kennyini. Mu kubikkulirwa ndibateekako akabonero. Nimwe kuba 3 ze musanze zonna otegera otya nti ya Katonda. Gwani agambye nti no zonna zenkuba zensanze. Lwaki oba oyagala okumanya ebyama byange? Okimanyi omanyi nti oba 3 gye neekubye omwo mwe muli obuwangwa bw'ejjembe eriyimiridde liri erya Ana. Ejjembe? Yiyi empete tewagisomaako mu Lukka mu lugero. Y'Abaluminati anti gwagiraba nti y'Abaluminati. Naye awo genda mu Prodigal Son. Oyo bwe yagenda n'atandika okulya n'embizzi n'akola ki? Naga ne kanzira eri kitange. Nange bwe nakomawo eri Katonda w'abajjajjaffe, Katonda yatonda eggulu n'ensi, nenziribwa ekitiibwa kyange ekyo. Nga n'oli omwana Prodigal Son ne bagamuleete musale ente mumuleetera obugatto Bayibuli egamba n'amunaanika n'empeta. Gwani yagikunaanikira? Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ate kali akakomo. Kana akakomo. Kana akakomo. Ye gwe tokimanyi nti nno ne mu kuzaalibwa kwa Jacob ne Esau baba nani ko bukomo. Nga bwe kato kaliko ndabanga kabaka Lubaale. Anti kati gwa bumanyi nti ka Lubaale. Lubaale yali atonze eki. Tatonda bula abifuna n'abikyusa. N'abikyusa ta Lubaale kyeki. Sitaani. Sitaani? Etaata. Ye Lubaale? Etaata. Kati Sitaani yali atonze ekintu. Bwe mubeera Fulanka ng'oli Enoka. Noyita Fulanka Enoka ajja. Boyita Fulanka yakola ki? Boyita Enoka yakola ki? So obwakabaka buyinza butyo okwerwanisa awamu tebusobola kwerwanisa. Era bwerwanisa tebuwangaala. Kati wano mpita Katonda yatonda eggulu n'ensi. N'agoba emizimu. Nnyo n'amaanyi. Olina ekintu ekirala kyoyogeddeko yogedde ku nviiri. Yogedde ku ki? Ku nviiri. Nengamba Samusoni yalina ki? Enviiri. Era mwe mwali amaanyi ge. Era agamba akamono tekayitanga ku ki? Ku mutwe gwe. Kankati njagala onsomereko mu Samwiri. Njagala onsomereko mu 1 Samwiri. Samwiri ekisooka. Essula esooka. Onyirira 11 lugamba lutya. Ne yeeyama obweyamo. N'ayogera nti ayi Mukama ow'eggye. Bw'oliba ng'otunuulidde. Mpulira. Ennaku omuzaanawo zaalabye. N'onjijjukira. N'oteerabira muzaanawo. Naye n'owa omuzaanawo omwana ow'obulenzi. Mpulira. Awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe. Mpulira. So n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Kitegeeza Nabbi Samweri omu ku bannabbi abakuntukivu teyasalanga nviiri. Era n'oyakula yatolangako ntoole. Genda mu Samwiri ekyokubiri. Second Samuel ekyokubiri. 14 26. 14 Awo bwe yasalanga enviiri ze. Era buli mwaka bwe gwaggwangako. Mpulira. N'azisalanga kubanga zamukolanga ki? Zamuzitowereranga. Kyeyava azisalanga. N'apima enviiri z'oku mutwe gwe. Mpulira. Ne ziba sekeri 200. Mpulira. Ng'okupima kwa kabaka bwe kwali. Mpulira bulungi nnyo. Yatolanga ku nviiri zalinga mpanvu nga zizitowa ne zigweno n'azitoolako kuba zaali zimuzitoowerera. Naawe otolako butozi. Weebale nnyo. Tezikontana na muya. Gwe kiwulidde awo togamba Samwiri si yateekako bakabaka eyasooka. Kabaka Sawulo ku ntebe si yamuteekako. Kabaka wa Isirayiri yasooka. Era yateekako Dawudi. Kino kita kanisa sabo. Dino kyonna kyokiyita. Naye nga tugiyita tempo, tugiyita ssabiro. Abasinga wano ku kyalo bagiyita ssabo. Ate nga proud of it. Oli yangamba ebintu ebyo kasa bitandika okukolebwa bwe bito soda manyi enkomerero etuuse. Ani akulimbye? Era ngaabe bo bannabbi b'obulimba Bayibuli byayogerako. Anti ne mu
bwe twe bayogera ne mu mwaka gwe 2000 njerere 2000 nti enkomerere egenda toka akagombe nali muto bwe nti fe twasula wabweru tulinda kankomerere kafuwe kafuwa nakati okyakalinda gwa kalinda nze ninde kinzi nakawulira dda bye bigambo bino byenjogera nakawulira dda wazaliwa oli mbine ebintu bwoti ani olwedde buli muntu azalibwa alina kyalina okuba ne batuugusa tukola ebintu bingi nitudde naye nga tuba tulina kye twatonderwa okubeera kyovulaba ne Yesu yasooka n'agira okimanyi Yesu bamukoma okumwogera ku myaka 13 baddamu okumwogerako ku myaka 3 roza yali luddawo atandise okukola okitegedde naye nga yalina ebintu bingi byali akola bingi naye yonna si yali mission ye yalina ekigendero kye kyalina okukola ki okukola kati nze bino byonna nono Katonda gwe baleetera ku maato omu yajjira mu nnyonyi wabagenda muko abasabako abo Katonda gwe yajjira ku maato tugulweza kimi baleeta kibayita ba missionary bokimanyi bajjajja abasinga bonna serve in the America working day and night ebisebe bayita bamanyi Yesu bali bamumanyi webale nnyo kankati Yesu akisokozesa abalala ng'abaddu so ebintu ebisinga byonna byawandikibwa mu kitabo ekitukuvu tewali kyenkola kyonna kitali ku Katonda nsomerako mu Luka essula esooka sijemangako bikula nange oyinza ogamba nze byensoma si byebyo Luka essula y'omwenda olusooka mwenda okutandikira oba Luka esooka olunyiriri soma tandika n'olunyiriri olw'omunaana awo olwatuuka bwe yali ng'akola omulimu ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda okukola nga ki ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana olw'omwenda awo akalulu ne kamukola ki ne kamugwako okuyingira wa ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekalo ya Mukama okukola ki okwoteza obubaane era bwe tuba twoteza obubaane amaanyi agaba wano gaba malala nnyo kyovulaba buli gwe ngenda kusabira ngenda nako genda ganso kunyokeza kabandi ako nankulembera soma olw'ekumi owulire abanyokeza ki ekyaliwo olw'ekumi awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali kikola ki kyali nga kisabira bweru webale nnyo baali mu kiseera eky'okwoterezaamu obubandi kyekyaddako 11 malayika waaki awo malayika wa Mukama n'akola ki n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olwaki olw'ekyoto ekyokwotezaako obubandi naawe malayika akulabikira omanyi ekiba wano malayika waalabikira mu kifaananyi ng'alina ebiwawaatiro mu mwoyo n'ebikolwa mwoyo wabikola te bayibuli egamba okwanyiza okuwa ebintu bingi ebibi byonna bisobola okusonyiyibwa ku nsi ya Mukama naye ekibi ekyokuvvoola omwoyo omutukuvu tekisonyiika gwe bw'ondaba nga nina byenkola wano n'obiyisaamu amaaso ogw'omusango oba agenda kuguddawo gwe how sure are you nti ndi sitaani nti gwe nkozesa sitaani omanyi oti oba gwe ndiko ye Katonda omutuufu yennyini gwe omuyisaamu amaaso n'ebikola ebigirane abasesema abagwa abawonyezebwa byonna bisobola osonyiyibwa n'ekyokuvvoola omwoyo omutukuvu byonna ebikuba byokola neno bya mwoyo mutukuvu bya mwoyo omutukuvu waliwo olusiwo olina akalinga ka sipleps n'obafuuyira waliwo edda wakatandika ng'okatufuuyira ne ku kamera ngodonta osaba n'otukatunuzaako naffe eno mu kamera genda mu Ezekiel 3:25 Ezekiel 3:25 lirudda wawuuni 3:5 2:5 mpulira agamba bwa Ezekiel 3:5 Ezekiel 3:6 2:5 era ndibakola ki ndibamansirizaako amazzi amalungi mpulira era muli babalongo webale nnyo ndibalongoosa mu mpitambiza yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna gw'ogajjawa gugamba nti malongo amatukuvu bo bagajjawa gwagago ogajjawa bo bagajjawa tondaako nga ndi ku nnyanja nga ngenze ebuziba mu bukiro bayita obukiro ekolwa bye
manyobera ku nnyanja manyobera ku nsozi nakulaba ne mu lyato ne mu lyato byokola amba ngenze mu bukiro lumanyi okubaza musoko oyo nga gyali kugundi omanyi musoko that is a poto muwatwa okuconnectinga n'amaanyi g'eggulu oyo musoko kati olumu wakka bwe timanyi okugenda ku nnyanja n'ensonga connectinga n'amaanyi g'ensi n'eggulu oyo musoko gwolaba that is a poto ebintu bya ddala gwe njagadde njogere ku relationship yo ŋŋaanyi wakati agambe ki tudde wali wambozeza ki toseka kakati so amazzi ago masirako amazzi amaki amatukuule muli baki balongoofu gabeera mu kintu kiringa kisipu webale nnyo amazzi ago kyova olaba takoma kwogerako awo bwe kimanyi ne Katonda okutonda ensi kuno bwe kimanyi mu bitonde byonna Katonda teyatonda mazzi yayawula webale nnyo ate obutonde bwatandikira ku mazzi olwo omwoyo yali amamidde ku mazzi olubeeryebere essuula esooka onyirirwako biri tofaananyi bano abakka mu nnyanja ate abakka mu nnyanja anti wuliriza abenyini be babiyimba abeera mu nsozi ne mu nnyanja kati nzikayo okumunoonya mu kimi toka ennyimba zaabo oziyimba benyi bazimba kati lwaki temugjayo mu nnyanja kituuti ne mukuba ennanga yekwe kiri era oliyangamba soda liri esaba ezzungu so my brother ebintu bingi nnyo amumpulira boogera ekkanzu imagine bintu bingi ebogera akakabani nsobola okuwa ebintu biyitirivu nnyo agamazzi nsobola okuwa ebintu biyitirivu nnyo ebyawandiikibwa kwatagana ku mazzi ne bw'osoma mu Yokaana 5 gendayo kale Yokaana 5 nabadde sisuubira lunyiri yadde n'olumu okakasa genda mu Yokaana 5 era nga mayinda atuuka n'ogambe bweza nti bweza Watonde yatonde eggulu n'ensi Yokaana 5 Yokaana 5 tasoma olw'omunaana mpulire Yesu n'amugamba golokoka weetikke ekitanda soko soma olw'okutaano soma olw'okutaano olw'okutaano lugaba bwe luti ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 30 genda ku lw'omukaaga bajja kubisoma ebisigadde Yesu bwe yalaba oyo kandabe soko soma olw'okusatu nakyenkweta mu bye mwagalamirangamu omwo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde webale nnyo abazibe b'amaaso mpulira abalema abakonzibye nga balindirira amazzi okubimba nga balindirira amazzi okukola ki okubimba genda kuluddako olwokuna kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi oyo eyasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okulunyira obulungi nnyo lutandike kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi oyo eyasookanga ogendamu ng'amazzi gamaze okubimba ompulira yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo olina kyonneetaaza kati wane eno amazzi tugasabira mu Sande esooka mu mwezi malayika kanaabimbisa amazzi gano gonna n'agatuulako ogenda bugenzi n'osabira bizinesi bakasitoma n'obafuna n'oba olina omulogo gweyagala osengula omansira bumansizi mazzi omwoyo aba amaze okumaamira mukama wange taata bino ebintu wabitandika ddi era ekyakumotivating okutandika ekintu ekyefaananiriza kiti kati nno abasinga ntera obbagamba nze Katonda simwesibaako yanneesibako nali byange mwana nali life is tea basaha bonna bamanyi bonna abagula bitona twatugende nalinga byange nnyo nalinga byange naye yannondoola nankimayo yonna gye nali mu gete eyo ndabulagala eyo wansi eyo bonna bamanyi abayaye beeyo bonna fefe buso oyo nalinga neibawe bonna bamanyi bonna nanzijjayo nanteeka wansi nga bwe yawanula Musa namujja mu bwobulangira mu kabaka mu lubiri namutwala ewa Jethro mu Midiani natandika okwambala ebigoye ebitategeereka nafuuka mulunzi naye nga yali jeno top jeno oli omuzibu ennyo kati nange kyekimu gwe byatandika bitya like kuba abasinga okweraguzalaguzawo ebintu kati kyogamba neeraguza ngamba okutandika gamba batandika obuweereza kale obuweereza nga togamba kale
ojja kunyiza abakulu obuweereza yes obuweereza watandiko like kitandika kityo okubaggula mulimu gwo kankati kizibu nnyo okunnyonnyola wabula ninako ku mikwano gyange abasumba we nabatambulirangamu nga bangamba gwe oliko obuweereza nkasita okingamba nga gwe nkukyawa nga nkuddukako siddamu nakubeera naawe kuba nali sibyagala nnyo n'amaanyi wabula naliko Zimbabwe n'omusajja gwe nesanga bamuyita Makandiwa ojja munoonyezaako ku Makandiwa muzibu nnyo omuyita Dr. Makandiwa yaŋŋamba nze nali by the way n'amannya gano ge bantuuma gano amannya waliwo amannya ge bali bantuuma mama wange Muganda yali yantuuma amannya Nyanza Ivan nga gambonyaabonya nga sinze siri Muganda nze ndi Munyoli Mubale Mudubi yes Muganda nga nzirako bamuyita Wakabo owokusatu bamuyita Muzimanga ogagala nnyo engeri gy'ogwogeramu anti mpulira amaanyi nga ngoogerako mpulira amaanyi Muzimanga era nawe n'oba oli ogawina oluggumiza kuba ogw'amaanyi kati ate nkubuulira mazima olaba ku kino kyokoze Katonda nsaba akulinnyisa ennyonyi ate kigenda kuba ge mazima ogenda kulinnya ennyonyi ate magera nga agenda kunnunula nti onzise era wekiri agenda kunnunula era kigenda kubaawo bw'olitegeera kyenkugamba ge mazima n'engeri gye kigenda okujjamu togenda kukitegeera nzije kugamba nti musajja wani Watonda nabbi Watonda banne nebaza Mukama Katonda nalinnya ennyonyi ku mirimu egyo ate ogenda funa ssente ge mazima kati so engeri gye kitandika natandika waliwo family Makandiwa amala okungana ngamba olwa amannya ge weegaana kyovula abamanyi go kyovula mubonaabona nze nkulidde mu nnaku kusomba kasika sukulapu nalondako sukulapu n'oyo gravity ne tulonda emmere eminwe gy'ekasubi awo nga twetikka enkota z'amatooke ne tunogulamu bwe tukuliddemu manyi oyite eyo muzika waale eyo gye nkulidde kasubi ne mpita mu bifo mu bikomera bye nalondanga kasasiro ne mpakinga emmotoka yange eyo n'ensooka nkaaba naye nga sinnaku naye nga maziga nga njukira mu Katonda wajja akoze eki janzije waneena abansinga boogera ku social media okwo naye tebamanyi wano olaba wano nina abaana nabo bali kusomerawo nabo kibana abo mbaawo bakomyewo fa babaweerera wano balya banywa bakola ki yes negoza ameka bakikola abo bali ku social media bamala googera nenga tebamanyi batunuulira enviri zange batunuulira ki batunuulira maiswaga batunuulira life that is me I don't pretend era wendisaako era wendutuuka n'okuwasa ndigamba ono ye namba emu obabale towasanga wenfuna owokubiri towasanga siwasanga nennina abaana siwasanga nennina abugolinaki abaki abobwenzi balita babwenzi ndaba ndi kito nnyo oli kito nnyo nange ndi kito nange ndi kito nnyo haleluya so kankati akubanji manyi kyetegeeza nsobola n'okugamba salaamu alaikum nsobola n'okugamba abawambe kyova olaba ne Yesu yakyogera ati baba kulalaga gwo muwambe nno anti kyo abeewunzise balinga binyira onyize bunyi nedda ekinyira nedda not the person game mazima ekinyira kiba waggulu nga kiraba can you imagine calling someone ekinyira wati Yesu yabayitembwa n'embizzi oyo musawo nagamba kankati si musawo negwe kyebikubanyo kati abasawo be baliwo oyo goga mukanzi we simanyi mukanzi we dokita mpozi dokita musawo naye nga nabbi nanga mbalu erinnya lyewerabira mugali nya kinga sejukira nanga lwenya bo nanga manyenya libayita Ezera nali ndi manyi bali ntuma nga ndi muto nenga mukuntumere Ezera bali bategeza bali banzibula mu jjajjange bayita Mubale Ezera kati gemanya go kwegatwala bwe nakoma wo wane Uganda nenfuba okulabika nti ngenda nonye kika kyange kubanga nali nakoma okubeerayo nga ndi wa myaka emeka 3 so nga ndi wa myaka 3 so laba wenzeyo nga ndi wa myaka 26 all long mama waffe yatyayo ensonga bali bazibu nnyo balaba edduka ekyo waliwo olugero olugamba nti omunyo lyakola emira omuti ne gukala kimanyi wali okiwuliddeko nze biseera esinga kukozesa kigambo bugambo ti kino kibe ne kiba wano ndi mu myaka 4 wano twagulawo kigambo bugambo so bwe yatandika nvaayo eyo ngenda manya ne batatanga nga batyayo ne ngenda ebunyoli eyo nakwatagana ne jjajjange ne mupakina ne tugenda ne manya buli kimu ne manya nti omuntu tosobola kumanya gyogenda nga tomanyi gyova era ebintu byange byatandika okukyuka ne manya nti Bayibuli terina buzibu ne Kurani terina buzibu kyovula bane Yesu oyo omulaba Yesu oyo kimanyi ebifo byonna bajjajjabe gye baatuuka nga yatuukayo Emisiri yagendayo ebifo byonna ebisooka bajjajja egyo baayiranga byonna yakola ki yabirambuula oba kitegeera naye abantu abo tebakimanyi
bababulira enjiri emijije babulira ya kitwale emmotoka nkitwala omusajja nkitwala nakitwala omwaka guno ogwokubiri ogwokusatu paka nga takifunye ne wantu tosobola kukiyitira nti nkitwala omwaka gumu takirabako ge mazima genyine genkugamba ge mazima fete tulina muzungu nti atusupportinga nga bo we bali feke nyini tulima rumu kimanyi otero okulanga ennyanya lumonde sente matete tupangisa waffe je tulimira era twekwata no fene tugenda kola kine tulima kati so nvaayo mu kyalo eyo ng'obwongo wange bukyuse tandika okufuna ebiroto tandika okufuna okolesebwa okwenjawulo bino kine nga ate bye mpulira amaloboozi bona mpeerezeze emmotoka ogenda kuzivuga nga kisoboka ffe waffe nga teri mu lujja wadde emmotoka yali egenzeyo gye nali ndabyeko ogenda maama womujja mu bupangisa muwanga abeerawo kasubi kati ebintu bingi nnyo mwana ebyatuukawo kati waliwo omukwano gwange muwala yalina fanaga tunsinkana mugamba atubuuza ku nti ng'obuze nga ngamba ajendi nkola ku byagenda bweru nga ali mu kampani bagiyita Middle East ebiseera ebyo kankati ngamba naye bikyaganye nga mugambo manyi ngenda kujjako ewaka eyo ngendayo mu kikoni awo ekasubi ngendayo tusabako mama yali amanyi nga mugamba kyogenda okunkolera siba ennaku 3 nze nkusibire ennaku 5 bagenda kukuyita ogenda ebweru ne mugagwe kakasiiba mwanange ngasibe ennaku 3 nga nange musibira yali amalizako ennaku 3 ne bamugamba situle ensawo yo n'ebintu byo ojjo ogenda bweru nga Katonda wange ne bimugambe nze nakyogera bwe kyajja buzine nkyogera ne kiba wesegera bwe kiba bwe kityo bayina olumu nga amazzi gajjula waawo nangamba naye kati nkole ekintu kole ki ne mugamba awaluka lumu kenawe nga kalimu enkoko nefe katuwe tukalongoosi tutandikiremu ekyoto nga tusabawo olw'eggulu ne maama ne baganda bo ndikale tewali buzibu musabireewo nga tulongoosa kalumu nze kennyini nga tutandika kusabiranga olwaggulu just okusaba ekyoto nga wekimanyi ekyoto holta nga tutandika kusaba munange otwatandika ngenda okulaba tusaba ntandika okusaba nga abantu bagwa abantu basesema nga nno nga ne Bible nze nali sisoma wa Bible nze ate mu kilasi nali musiru nzo omu kubasembanga sina kusemba kale nabiranga mu middle nali nga sisemba ate sisooka nga wendi ndi comfortable owese sisemba sikola ki ninga kati so ng'ebintu emusibitegeera kati ngenda okulaba nga ngamba omuntu bikula olunyiri weruti ne weruti agenda okulusoma nga lukwatagana n'eki kye tubadde tuwogerako zintandika okuntabula katulagira omukazi yajja nga alina olubuto lwazimba luti nga alina ekisota munda ensi tetwalina kamera twalina na bukatooki buno munange nga nkwata amazzi olweyagalina nga mpa ku mazzigo nga ngafuwamu emirundi 3 nga ngamba itonde yatonde eggulu n'ensafugira mu nnyanja jangu wonye omukyalo ono omukyala nga anywa amazzi olubuto lw'ekyanga waliwo omuganda nga nzirako amuyita Ocean era muyimbi ne lw'ekyanga n'alaja naga mpulira kyagala fuluma erere naga mutwale manju okumutwala manju abangamba kito kyakyako naye abamutwala baali babiri ku muganda wange yennyini tasobola kunnimba n'omukyalo omulala yafubutukamu ekisota nekibulira mu ttooyi olwo ebigambo ne biruna lwekasubi ne ku mwala yonna nga bampitawo omusambwa yavudde Nigeria erere ayina omusota ayina kino ebibunaawo neji byakoma ate okubuna ate abantu gye beeyongera nga seetegese sikola ki nentandika nga ntya n'okugamba abantu mannaye mutusonde sente tukolewo ekitutu tuti natunda bintu bya munju nali nsula ku munaku awasi wa jojira nali nsula nentunda ebintu byange byonna eby'omunju natunda ebintu eby'omunju kuba waliwo akalumu kali kafunze opposite awo ne tupangisaawo bwentu nga lukinyingidde butandika okuweereza bwetutyo wentandika okuweereza nga tewali anfuseeko mafuta nti gundi anfuseeko mafuta gundi ansindise kyo abasinga bambuuza spiritual father oyo ani nga mbagamba Katonda is my spiritual father obusamize bwennyini bwe twabutandikira we twatandikira okusamiza okussa emyoyo emibi anyway ebyokubuuza Prophet Mubale bingi nekino tukatukisembyo nga tumaliriza oba oli awo naatuganya tunadda ne tukola ki tewali buzibu nkwagadde nnyo nabbi aba alaba yes kituukirira ne ku ggwe bwoti ne bino tebyandibaddewo singa siraba ebimu saagala kubyogera bo bennyini abantu abamu bwe basobola okubikugamba abantu wana abasabira tewali buzibu basobola okukugamba nze bwe nali nzigulawo wano eno musana gwali gwaka nembagamagamula amanyi ga Mukama Katonda nendagira enkuba netonya wano Olivia waliwo nendagira enkuba netonya
bonna ne batoba wano nenga Mukama Katonda nge bali kolaga manyigo lekerawo necha sibyaki osobola okulaba nnyo n'amaanyi ekiribaawo n'ekyali ekiriba ntokulaba ekyaliwo ekiriwo n'ekijja mu maaso ng'amaanyi kyaka gakusobozesa obbiraba gatonde yatonde eggulu n'ensi oyo Katonda abajjajjaffe Muluzungu ye God si ye God the creator the Lord kubanga God oyo simutegeera bulungi oyo God go overseas and deceive kati bwa sitera nnyo kwogera God oyo simutegeera naye ntegeera the Lord ate ntegeera the creator omutonzi ate era ntegeeza Elohim oli ova mu kanisa ki pastor tasobola okutegeera Elohim ani muna gwe byoyinza okuba obivuunwa bulala olaba obusamize wabuwanyidde kati byaba tekateko samira okwo naawe oli musamize gyobe Elohim kitegeeza Katonda Elohim kitegeeza omutonzi kitegeeza Katonda kigambo kya Luyizirayiri Elohim kitegeeza I am who I am. Kakati tugenda siibula naye njagala ompereko obubaka abagamba nti oli nabbi wa bulimba oli mufere obafundikire n'obubaka obwo then tunaaba tuzze tunatandika ku birala ebitunasangawo kankati oli nabbi wa bulimba kankati nga tumaliriza soko gende mu Yokaana nga tumaliriza soko gende mu Yokaana no genda mu Matayo essula ya 10 Matayo essula ya 10 yes n'olunyiriri lwa 10 lusome mpulire Matayo 10 so n'ensawo etambula newankubadde ekkanzu ebbiri kale tandika ku lw'omwenda olw'omwenda lugamba temubeeranga na zaabu newankubadde effeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zammwe olw'ekkumi wano yali abasindika mu nsi kubuulira njiri okitegedde ekyo yali abasindika mu bibuga babuulire ki enjiri nga baga temubeeranga ne bino tebibamalangamu leka tebibamalangamu bino temugendanga tolindanga kintu kingi kubuulira njiri olw'ekkumi so n'ensawo etambula newankubadde ekkanzu ebbiri lwaki Yesu aba ayogera ku kkanzu kino nyambadde ki oli mu kkanzu Yesu yali ayambala ki kkanzu n'abayigirizwa yagamba bambale ki naye tebalinda kuweza kanzu mmeka bbiri oba bayinemu gye babakola ki gye bagenderamu kati abasoma Bayibuli abalala bazisomera bataata wange genda mu maaso newankubadde engatto newankubadde omuggo kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa emmere ye weebale nnyo kyovula banze ensasula tonde yatonde eggulu n'ensi tetulina bazungu tetulina ki bwe weeyongerayo n'ogenda mu maaso awo n'osoma jasomawo kigamba nti nno mugende mu bibuga anaabaanirizanga mulekewo omuki omukisa era n'emirembe gyammwe gibeere ku bbo emirembe gy'abaana abayigirizwa gibeere ku bbo abatabaanirizenga mukunkumule enfuufu ku bigere byammwe mutambule mugende enfuufu ya mirembe kitegeeza balekere ekikolimu bayidde ne kantu kotukayiseewo munna alina enzikirizanga eyo Matayo baasiba namuwulira kuba naye akkiriza nnyo mu awa originality butonde naye baasiba so Katonda never more mbakwera ku mokinga kyogamba ya mokinga Katonda ya mokinga Katonda omusalidde omusango omusalidde omusango Matayo oganda okumokinga segwe ebigambo mwe biri mu kamera tobyeditinga soda nze ndeka mbadde mpabye nekale omusajja omusumba gwe nakyaza n'agamba Matayo kyamusibisa ku mokinga yavoola Katonda nedda bambi tebakulimba oyo yeetereze biri nsonga togiranga n'okuddawo ziri nsonga ndala nnyo taddawo mu kumokinga anti abo banoonya views ebalippira abakitivu njogere ku Matayo buli musajja ow'amaanyi mu Bayibuli omu yatuukako e Misiri buli nawe ogendayo yeye ndi munteekateeka ngendayo e Misiri nina otuuka ku piramidi olaba ne Yesu yatuukayo taka ku piramidi ebyaddala ebyokwogera bingi kakati ebyokwogera bingi kati ekyo ekimu okikoze eki okimaliriza
ekyandikibwa ekisembayo genda mu Yokaana 14:12 Yokaana 14 kinzo kwa kidi kye Yokaana 14:12 mpulira ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gyenkola ono Yesu yayogera si mubaale ndabo kyaniriza nnyo manga weso anti nze mukkiririzaamu emirimu gye yakola mukkiririzaamu okay we go ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gyenkola nze naye aligikola kitegeeza nja kukola Yesu byonna bye yakola malayo alikola tokoma mu kkubo soda kale Bayibuli egamba nti era tokyogere nnyo enda sebo era alikola egisinga egyo obunene kubanga nze ngenda eri kitange webale nnyo tulina okukola n'ebisinga Yesu bye yakola okwekkirizamu kwolina badde abantu bangi ebibuzo bingi naye for now abantu abo tujja kuddabuzi ngenda kusaba obasiibule kakati banange bonna abadde batuwuliriza naye nnyumidde soda nnyumidde weetaaga kugulira nkoko era kati wafuuse dde omununule nowaayo so abatuwuliriza bonna amanya n'eddoboozi omununuzi nabbi Mubale Mudubi okuva Naluvule Nansana nkola ku nsonga zonna eziri wansi w'enjuba wano era nga omponya nga mpita mu butonde ne mu maanyi ago agatalabika amakusike amaanyi g'obwa Katonda era nsabira omuntu n'emponya ntu nga nkozesa amaanyi g'ensozi amaanyi g'emigga n'ennyanja ebikko n'emiddo gyonna egy'oku nsi okuyita mu Bbombo mu Lweza Omulamula Buuli kubanga byonna byatuweebwa Katonda omuddo agwogerako mu Genesis gwatuweebwa Katonda era ayogera ne mu Ezekiel 47:12 ng'agamba nti emiddo gyonna n'ebimera byonna biribeeranga emmere gye tuli n'amakoola gaago galibeera eddagala okutuwonya. So basumba bannange bannabbi bannange Abakatuliki Abayisiraamu mwenna abali omwo njagala mbabulire ekibuuzo kino tuli balamu olwaleero olwaba batakyali mu nsi olwaleero tuli kye tuli olwaleero olwaba batakyali mu bulamu olwaleero kitegeeza weetuli olwaba abafu weetuli olw'emizimu weetuli olw'emyoyo yensonga lwaki olina essimu eyo gy'okutte eyagiyiya yafa dda yensonga lwaki olina engoye ezo z'oyambadde eyaziyiya yafa dda yensonga lwaki olina kamera eyo gwali ku kamera eyagiyiya yafa dda. So otudde eri Katonda eyatonda eggulu n'ensi tudde eri Katonda eyatonda eggulu n'ensi nga nse bagamba okimanyi okufuluma eggwanga lino olifulumamu lw'abaafa anti mbaga naawe kennyini nkugambiramu nedda soda olina ndaga muntu bwe wali ogifuna tebakubuuza bajjajjaabo ne maamawo kankati bajjeeko ku ndaga muntu bw'ogenda okufuna passport bakubuuza tebakubuuza bajjajjaabo lwaki weba kubuuza jjajjawo toyogera mu Ibrahimu oba Muhammadi Isaka ne Jacob era oyogera bajjajjaabo bali eri kitegeeza bajjajja baffe n'emyoyo bye bitufulumya eggwanga era abatankana tebafuluma ggwanga lino Uganda. Ekirala soda omanye oluzungu siwe kiri olutonotono omanye ennimi meka Oluganda namanyi lwe luzaalirano weebale nnyo nemanyi Olusoga nasomerayo weebale nnyo n'oluzungu olutonotono kankati mbuuza wali olooseeko mu luzungu oloota mu luki mu Luganda kankati lwaki tusaba Yesu w'abazungu atatumanyi lulimi lwaffe lwaki tusaba Allah atamanyi lulimi lwaffe oyagala ate tulanda lwaki musaba Katonda w'abazungu atamanyi lulimi lwo lw'oyogera ayogera Luwalabu ayogera Lulatini ayogera Luyonaani ayogera ki kyovula bw'oloota mu lulimi lwo olw'ensonga Katonda wo alimu olwo olulimi lwo era agamba ndibaawulira ku buwangwa bwabwe. So mbasibudde
nsaba Katonda tonda abampeera omukisa ogw'amaanyi ennyo ddala era buli omu tudde ku butonde tudde ku Katonda waffe oyo Katonda w'obuvanjuba Bayibuli egula ku buvanjuba Katonda w'omu buvanjuba gwe tuba tuddako tusinze n'Abayisirayiri baali basinza Katonda waabwe kyova olaba Yesu yali ava mu kika kya Yuda kyova bamuyita empologoma ya Yuda kati gwe togenda beera mpologoma ya Yuda ogenda kubeera mpologoma y'Abasoga ogenda kubeera mpologoma y'Abaganda ogenda kubeera mpologoma mu ekyo ekika ky'osebukamu ekyo kyennyini Katonda waffe oyo tujja kubaddira mbabuulire ku maanyi agatambulira mu bwandawula mu bwamukasa mwakibuku mu mbaale wangi Zendawula Daniel n'erinnya lyo ndoze tandisanga erinnya lyo ligambe nze ndawulo ogenda kulaba amanya agagenda okukulebera so tonda abampeera omukisa ogw'amaanyi ennyo ddala era abanjagalira nsigadde ndi nabbi Mubale Mudubi omununuzi okuva e Naluvule Nansana n'abantu bonna tubaaniriza okujja okusabako naffe bave mu bulimba bave mu kubuzaabuzibwa bajje era amazima amatuufu njogedde bubi weewaawo nkwebaza gwe wenna alabye vidiyo eno n'ogimalako kyemanyi olina ekibuuzo kyo nga sikibuuzizza naye nga weetaaga ansa waali bwe kiteeke mu comment sections nja bikuŋŋaanya lwe ndiba nkomyewo byonna akole ki atandikire awo akuddemu nawe oba olina enzikirizayo ng'olaba tekikwasaganye bulungi nakyokkiriza naawe jangu oyogere ebyo ne fonnaawo ngenda kubeebaza abalabye subscribinga nze omwana Soda mbadde ne Dani ku kamera Export TV for now bye bye mweraba Export TV to the world.